Government ngaffe mu nsi ekyakula. Lwaki tosobola n'eddala abantu abo ne bajjanjabira abantu ku bwerere government wano weebadde esasula abantu. Nebeera ng'ekozesa abantu abo bali qualified abalina ebisaanyizo naye nga bali mu kkomera. Nti oli yali muzimbi, kati bino government byebadde ezimba nti oli yali akola kino, tulina enguudo ezikolebwa, okusinga government weeyonoona ssente lwaki tejja abasibe mu makomera ne bajja ne bakolera obwereere. N'amanyi olingenda kukolera government emyaka 5 nve mu kkomera oba 10. Nga ffe tukola enguudo ku bwereere babateekewo kubanga okumuyigiriza okuvuga tulakita kitwala ebbanga ttini. Naye okubeera n'abantu bekkerese nga government ebawa emmere ya bwereere ate nga basula bubi, teriwedde kufiirwa ne weewafa tefunamu. Naye abasibe babeera nga bakolera government ne batuddiza ku ssente. Omunaku ssente zaffe zibadde ziva mu misolo ne zigenda eri. Okukolera kubona abantu abali mu makomera ate ffe tubagulira emmere ng'ate obwedde baasibwa. Lwaki government tebafulumya zino enguudo ezikolebwa ne bajja ne babayigiriza okoperating machine ezo nga basibe n'amanya ngenda kukolera emyaka 5 sifuna musaala malembe mu kkomera. Dani okubeera mu kkomera emyaka 10 nga government omwononerako emmere ne ssente z'omusolo. Namba 3, waliwo ekintu kye njagala okwogerako wano. Accountability ku babaka bafuluma babeera ebweru. Nze mpangalira mu America. Nange gye neeyiza naye nange nali agadde okomawo Uganda. Tulina ababaka abali nga obeera mu America. N'obeera wano nga gwe okutwavolinga okugenda Uganda olaba kikuwa obuzibu naye omubaka n'ajja emirundi 8. Abaana bawe basomera bweru batuka okulwala babajjanjabira wano. Lwaki omubaka tebamujjanjabira mu constituency eyo gy'abeera? Government webeeyamba omubaka okumuyambako ku by'obujjanjabi lwaki temuyambira mu constituency eyo n'ogamba nga bw'oli wa Kampala obujjanjabi bufulire mu constituency eyo mw'obeera mwe tusobola okukuwa benefit mwokka. Bw'ova ogende walala weesasulire. Accountability ku babaka ng'oli amala omwezi mulamba ng'ali Germany n'avaayo n'agenda e Bungereza tubalonda agenda kulaba mipiira gya Arsenal. Lwaki omubaka mu office abeera mu ddi? Lwaki tebateekawo accountability ku babaka abo? Ne tumanya n'ennaku ze tulina obbalaba mu office. Lwaki tebalina kukomo ku nnaku ze balina kufulayinga ate nga bakozi ba gavumenti? Naye omubaka n'amala emyezi 2 e Germany, n'omulaba e Italy, n'omulaba Obungereza nga balinga gwe baawa. N'ekisemberayo ddala, omubaka agenda okujja. Gavumenti, omubaka alina kubeera kyakulabirako omukulembeze. Omuntu ajja okwesimbawo tumulabirako kiki kye yeekoledde ng'omuntu asobole okujja tumulabireko. Kuba nange Roni nange njagala nnyo era nkungaanya akasente buli lunaku njagala kujja nga bw'ozze. Ebigambo bino byogera bimuwa binzigedda mu kamwa. Njagala kujja nga bw'ozze nga ngenda kukolera bannayuganda saagala musaala. Era ebifo bino babiteekewo ebimu ba volontiya weebalya bali willing okukolera obwerere bantu bangi ensi yonna bateekewo. N'ekisemberayo ddala omukulembeze bingi nti abakyakulabirako. Lwaki omuntu alina kuba na bbaluwa ya senior 6 okwesimbawo ate nga talina kisaanyizo na mulimu gw'asobola kufuna? Naye nga wano ne bw'ogamba okufuga mu P1 okusomesa omwana wa P1 weetaaga diguli. Kyokka ogenda okuteeseza eggwanga weetaaga senior 6. Kino tekuba kunafuya bitabo. Nze mbadde nsaba etteeka libagibwewo omubaka okujja okwesimbawo nga tulina kye tukulabirako kye weekoledde ng'omuntu kye kisooka. Olina obukugu mu ki? Tumanye nti esembabule waliyo minerals. Alina obukugu mu bya minerals yagenda okwesimbawo. Era waliyo bya bulimi. Tunalenda omuntu okusinziira ku bitundu gye bava na biki ebyetaagisa okudivelopinga. Eno balunzi ekitundu bwe kiteeka bale tumanyi wavaayo nte. Omubaka yeesimbawo tumutegeko ebisaanyizo nti alina kujja ng'amanyi ng'alina ebintu ebigenda okuzimba ekitundu kye. Ne tufuna omuntu wa senior 6 n'ajja n'akulembera bayinginiya. Kyokka talina kyalinamu bukugu, talina tetumwegombako, talina kyalaga, tasobodde kweyamba, ate n'agira, n'ajja. Bateekawo ebifo ebyo bateekawo ba volontiya bali willing okulembera abantu ku bwerere. Omubaka yali badde afuna mafuta. Kadi y'amafuta gy'anywako amafuta, ate nga nago gali accountable ng'amala kusayininga ali mu kitabo nti emmotoka nnamba bweti enywedde amafuta bwe gati, babateekako ne bode kamera nga bagenda okuganywa. Namba 2, omubaka teyali badde okukolera gavumenti okulembera abantu si mulimu. Si mulimu nti ozze kukola. Soka okola ebibye bali ojja otulaga ebyokoze nti kati naffe tulina okwenyumirizamu. Nze ndi omu ku bantu abagenda okujja nga ngenda kukiikirira omuvubuka nga saagala musaala era nnoonya ssente zange enkola ennaku 7
wadde nyina kafati yonna yonna nali badde enkola kinkola ennaku musanvu nsobole okujja okuweereza omuna Uganda nga sina kyenjagala ababaka abajja tukulembera nga mumaze tunda poloti zammwe mumaze kusinga byammwe mu banka mumaze kwewola looni ne bano nga be mugenze okugira lwaki kampeyini ze mukola nga oyitaddeko muyimbi lwaki olinategeko muyimbi ebintu byakuyimba oba byakulembera bantu manifesto ya ndongo kyenjagala mutunnyonnyole so era mu buufu buno njagala kwebaza